kyawedde. Full bursary. Twasazeewo omusajja ono twamuwadde full bursary okuva kati paka wanaamala P7. Alhamdulillah. Kubuuza ekibuuzo kikulema okuta ne mugaa tekiriyo nga kimanyi byonna byonna byawuuza mbimanyi. Nangamba kungulu mmere. Sobodde utaddeko Nangamba koyi kirya. Mugaa kirya. Nangamba kungulu mmere mundanku. Ekibuuzo kyanfumbye. oba madam akitugiremu wano. Madam kati kakikubuuze kennyini luyinda twagala okibuuze madam nga wobuuza bulungi. Mubuuze ng'omufeesinze n'omufeesinga. Sigenda okumeka. Koyi. Dya. Ukunguru mmere mundangu. Kungulu mmere mundanku. Wakikulema omuwanyana si gy'oyagala? Ono ogirunda ono ogisobola. Gwengamu kibuuzo kye. Kungulu mmere mundanku. Kiki ekyo? Ngezaako okukinoonyereza. Kungulu mmere mundanku. Oba mpafu. Kyekyo? Empafu. Close. Manager yagamba mba bigezo. Kungulu mmere mundanku. Omwadde chance meka. Akitya musajja. Akuwe nyana. Gimusabe. Mpe nyana yange. Tugikuwadde ekibuulire. Oyabeera kasooli kubanga osooka n'omulyako ate ekikongoliro Export TV to the world. Abalayi baffe abalungi tubebaza emirimu egy'ettendo gye mutuusaako engalo. Export TV online channel, TikTok, YouTube, Facebook, buli wamu tuba weetuli. Olunaku olwaleero ebigere byaffe tubitagguludde bwe tuti ne twolekera mu buddo wano we tuli bayitawo Nabbingo bwe mbasa erabidde. Tuzze ku ssomero baliyita NEET Kindergarten Junior School. Ensonga lwaki tuzze gy'ogenda okumanya kwatirira mwamanyi omwana Soda Abe yali ku kamera tukwane bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International ogwabwe gwa kutambuza kasente okotoloza ensi eno yonna. So banoonyeeko mukole transaction ez'omulembe nnyo ate nga zaabwesigwa. Muganda Kabaka Mwanga bamuyita Julius. Essomero lino lyatuwa bursary full kuva mu kibiina kyalimu paka P7. So olunaku olwaleero tuzze ku ssomero nga mumanyi nti okusoma kwazeemu tulabe embeera bw'enaatambula. Era byebigere bino omukulu wuuno ye Julius kyekigaanye. Ono ye Kabaka Mwanga gwe mumanyi yanyirira ne manager Raimoja. Ndowooza manager twambuke. Byebigere bino byolaba twagala munnange akola ekirungi asiimibwa. Eyawadde Julius bursary tumutegere. Julius ogenda osomera muko? Ndabyeyo. Okusoma muganda wange seba atasomye mu Uganda yale. Embuzi. Buli kata lyetuukako. Kazajja ng'omanyi Oluganda oba olikadda. Okimanyi era atamanyi lugero lwe luggwayo. Twongereyo olugero lumu lw'omanya. Ekiyinula ennyana. Anze manyi keezaala. Erumala eyo. Keekomberera. Awo naawe okulira mbakadde bwe kitegera. Negeti eriro dda. Julius yagenda okubanga asomera mu eri wali. Julius yangu akutwala madamu akutwala niyo primary. Niyo kibiina. Waki kyenge? So we have various classes, different classes. So Julius is going to be going to this one, to this primary 4 class. Primary 4. This is the primary 4 class. Julius, what you love? Going to go. So this is the primary 4. Then we have different classes. We have this one. How about this one? So this one, so I come in here. I have this in here. This one acts as what?
That's all right. So this class is currently acting under our baby class. So instead of having to soma, TV. We have time for the television. When I was on TV, we never get a mass on the Mwanga. We bring them here and they watch. Kubwaguga bwa TV. They are able to watch and know what is happening in the world. Kabaka Mwanga osobola gisitule. Ate tosobola. Osobola. Tusitula nnyana mu kyalo ng'oleeteeyo. Feeling of free, Julia. Ono yagenda obeera maadamu Feeling of free. Julia sageze mpifu. Neka Julia nti okola n'amaanyi. Abaana bookya. Onaamalako nabo. Abaana bookya. Onamalako. Abaana baffe aba P.7 bayise bulungi, bayise ne first grade ne second grade zokka. Twatuzza abaana bameka aba P.7? Twatuzza abaana 14. Netufuna first grades 7. Netufuna abasigadde bayita mu second grade. Tulina center number. Tulina center number. Naye tulina gye tutulira kubanga center number ogifuna. Olina okubeera ng'oli mu operation for a long period of time. Okuba like 17 years or 15 years. Naye we are not yet there. Actually, when we make 10 years in existence, we shall have to make a very big party. Wangamba olina ka bank account. Oli ku savinga si bwe guli? Savinga. Olina box. Moteeka. Knowledge Muganda. Asavinga mu mind. Yagita account. Oh, are you sure? Kabaka Mwanga kasolo kya kunyumidde wano kano. Ano. Bagaita bati. Hippopotamus. Ate mu Luganda. Envubu. Ate nakuli onyumyako olusitole gy'onyumizaako envubu. Ate mu Luganda. Abitegeera bulungi. Bali nayo singa tutegeera buno bwa waggulu. Kozi nekira tulina ebintu bye tukola wano. Tutumbula nnyo ebitone by'abaana. Ekyo kikulu nnyo. Tutumbula nnyo ebitone by'abaana. Era omusajja ono temujja kwewuunya olunaku lumu naffe nga tubayita. Mujje mumulabeko ng'ali ku stage ku National Theatre. Ate mulungi nnyo mu kulya mu ndago mukubi wa mupiira. Ate otiisinga. Wadde otiisinga naye mu kulya emmere. Mu ndago. Ndowooza okulya mu ndago amanyi Oluganda lwe. Kuba kuyimba. It's good in drama. Stage praise abazisobola ezo. Actually tuba tukola tuyigiriza byonna. Tuyigiriza okuzina, tuyigiriza okuyimba, tuyigiriza emizannyo era mbakakasa tujja kubayita. Tujja kubayita olunaku lumu ng'omusajja ono ali mu National Theatre mugambe Julius ng'ali mu kukikuba. Nga Kabaka Mwanga ali eri atudde. Kabaka Mwanga agamba nga yeera yalaba. Nga yalaba. Omulimu gwo gwa ttendo. Bannange bwe bali kusiima tugezaako. Essomero lyaffe lino lisangibwa Luddo. Essomero lyaffe lino lisangibwa Buddo. Naggalabi. Essomero lyaffe bayita NEET Kindergarten and Junior School. Era essomero lyaffe lina omusingi gwa bukristaayo naye nga lyaniriza abaana bonna ab'amadiini gonna kubanga tugawa ekitiibwa. Katoli ng'agamba eryo kati balayika baseera. Ate munnange ekyewuunyisa ffe situseera. Tetuseera essomero lyaffe terisobola kubanga omwana ow'ekisulo wano asula $55,000 ow'ekisulo. Omwana owadde asula $30,000. Madamu akalanga akakubye bukyali gwe kasooka wulidda ez'akalanga jyazimpanga oluvannyuma ninga kamaze oyitawo. Kituufu. Kasooka kaba ono Muganda wa Kabaka Mwanga. Yes. Yetu ebibye biri kyawedde. Full bursary. Twasazeewo omusajja ono twamuwadde full bursary okuva kati paka w'anaamala P.7. Alhamdulillah. Era tugenda mukwasa maanyi, tugenda mukolako ffe kitulinze kiri kimu. Olunaku olwanga 5th oba 6th mubenga mumuleesa omusajja waffe n'ebintu byebikako n'omufaliso ne suitcase ye ffe nga tuli ready ng'atandika kakkalabya. Era munnange Julius njagala oleme kunswaza ate. Bayita ogenda swaza bonna abakugoberera ddala Okitegeera. Uno yali wakubiri. Aha. Afuna 8. Julius
Stop being absent. Omanyize Bali babatuuza babalooza nte. Bali balina okulundanga ku olumu. Mwanga lwaki Julius? Si mu bubi. Naye. Nedda Kabaka Mwanga lwaki mwayosanga? Kale nga woga nti Si mu bubi. kati taata alina omulimu kansala mulamba. Kati aba ali awo nti egindi bampise kati obudde obw'okubeera nga atudde waka obudde nga bubula. Naye kati omukulu oyo yali asomera ku mpimpi awo okuliraana ewaka kati ng'agenda na Mugamba owaayi. Naye byengenda okumalirizaako wano naye genda onkwatemu. Si mu bubi. Si mu bubi. Kubanga naffe byali bituyamba. Bambya, ne madam tetugezeko mu office ebisinga tusaba okuzeeyo. kugendayo mu office mweraliikirira. Naye nga musajja akola bulungi. Era Expo TV Julius Bambi lwakuba nti kyalo naye musajja abadde aperforminga bulungi mu kiraasi afuna 90s. Ndowooza Abe bagenda kuwa ku report eno Bambi omusajja ono despite byonna byabadde ayitamu abadde aperforminga bulungi. Eno report ya term. Ya term ewedde ya third term. Kati ekyo kituwadde naffe kituwa amaanyi kubanga omwana ono bwe baba ng'afunye full bursary n'aba ng'akola bulungi twagala tumwongere omupolishinga ate ayiseewo twagala buna kubanga kati obuna buno tuolwedde tubulaba wano kati olwokuba mpozi kyetugenda okwongerako era nze yamugamba wano yongeramu nnyo amaanyi kubanga kati D1 etandikira ku 95 tekyaliyo ku 80. Etandika ku 95 bagenda kugonzaamuko tebajja kugonza kubanga ate bakalubiza Kazooba kakati olw'ensonga eyo kati omusajja wange Julius ono tugenda kumwongeramu maanyi tuve ku 8 oba ku 9 we tuli tugere ku 95 kubanga twagala buna ate nga musajja mukakamu uno omusajja mukakamu musajja ono omulaba omanyi omusajja ono asitamalinga obwo si bulwadde kwegamba ekyo tugamba abantu bonna nti bayige okwagala abaana nga bwe bali ate bayige okuba respectinga. Omusajja ono omulaba mu ngeri gy'abeera ffe bwe tuba tusoma omwana abeera nga w'ekigeri kino ekisooka aba n'obusungu nga bungi kubanga buba bungi nnyo kubanga tasobola kuyomba nga mmwe muyomba bwe bigaana ebintu ayinza okukuba TV tteke nga kigaanye kati ekisinga obukulu mu byo ono omusajja tuba tulina kumwagala nnyo yeetaaga keya yeetaaga okufaako yeetaaga okumwagala kati mu kumwagala mu kukola ebyo byonna ajja kugenda ojja kulaba nga ne language improvinga nga n'olulimi luimprovinga naye buli bwabeera mu society nga tebamutegeera agezaako naye okwerwanako muli muye nga yeerwanako amaliriza akoze ensobi walaba tebikola ng'ateekawo ekikola ayinza okuba nga akunyumiza bunyumiza nga laba kigambo kizzeewo olaba afuwadde luyi naye nga batalugendereredde kiba kigaanye omusajja waffe ono ffe wano tulina swimming pool naye naffe tukola swimming lessons n'agenda n'awugaawugamu tubikola byonna era first term yaffe eno bwe twabingira sports day tukompitinga mu bintu bingi tukompitinga mu mizannyo mingi nga mulimu n'amatatu amatatu ludo misinde byonna tugenda kuyiwa madam byasomye ki kyeweekakasa nti osobola okukikola bulungi? Nze nsobola okuwuga n'okusamba omupiira. Naye wali owuzeeko eriyo bidiba bya nte muzinira amazzi. Naali ngenzeeko ku mwalo n'envuga. Ate baba bakafulu bano omanyi n'okkuba eddubi wali ogenzeeko ebuziba nkulina ate amatatu togategeera bulungi ojja gategeera ate omweso omweso gwo nago nguzannya ono kabaka mu bikokyo ono kabaka mu bikokyo ekyo byagambye yakubuza
Yanga yasobola okubuuza ekibuuzo kikulema okuta ne mugamba tekiriyo nga kimanyi byonna byonna by'abuuza mbimanyi. N'aŋŋamba kungulu mmere. N'aŋŋamba koyi kirya Uganda kirya. N'aŋŋamba kungulu mmere munda nku. Ekibuuzo kyanfumbye. Oba madamu akitugiremu wano. Madamu kati kakikubuuze kennyini luyinda twagala okibuuze madamu nga w'obuuza bulungi. Mubuuze ng'omufeesinze n'omufeesinga. Sigenda okumeka. Koyi. Dya. Okungulu mmere munda nku. Kungulu mmere munda nku. Wekikulema omuwanyana si gy'oyagala? Ono ogirunda ono ogisobola. Kwekamu kibuuzo kye. Kungulu mmere munda nku. Kiki ekyo? Ngezaako okukinoonyereza. Kungulu mmere munda oba mpafu. Kyekyo? Empafu? Close. Manager yagamba bigezo. Kungulu mmere munda. Omwadde chance meka. Akuwe nyana. Jimusabe. Mpe nyana yange. Tujikuwadde ekibuulire. Oyabeera kasooli kubanga osooka n'omulyako ate ekikongoliro asobola okuti brain teasing aba mulungi kankuwe ne haga mwana omeze Madam tuloza tutwale kawala tambuleko mpona. Bana abantu aba ku Expo TV tuli ku ssomero balitaneti kyendagate ni madam ali kugambye. Yes, tulese ono Julius ne tunyumyanyumyamu munnange kubazze kufuna fan kusoma ate nga bangambye musajja mugezi abe producer nga agenda kulaga ku report ye eya last term. So tuzze tulambule tukutuuseko updates. Omanyi abantu bano abayamba naffe tuwawe platform. Ate ono omukulu ono tugenda mulambulangako buli kaseera tubalage asoma atya mu kibiina tujja namukyali. Nga tugenda okukola Kabaka Mwanga gye yafuna. So abatandise naffe keep on following updates zonna tuzifuna. Madam ndoza tutwaleka wala. Julius nga atandika okusoma katulina kino bakiyita application schools application form. Application form eno ebijja salinga omwana ne byonna bimukwatako including his health status. Kubanga twagala nnyo okumanya omwana waffe ali kiki ali atya. Application form yaffe ino application form ya NEET kindergarten and junior school. Kifaananyi kaffe kagenda wano. Erinnya ly'omwana, muwala oba mulenzi, eddiini ye, yazaalibwa ddi, Munnayuganda si Munnayuganda, wa tribe ki. Kati madam tugenda bikola kati oba bigenda kukolebwa later? Mbadde manyi twagala mu bikole tubikolebwe madam olw'okufuna tugenda okuvaana eno nga omukulu mutuuze wa ddala. Julius kyekiganye Owulira otya? Noddala mpulira bulungi. tolina kaddala akaayi era akaayi twebaza ebikokyo byo wabifunye byalaali by'ebikokyo baabawa watabbu era agenda battira mu debate era singa muterawo ka session ak'Oluganda ng'ebikokyo bya Luganda ajja battamu omuntu. Dream namba bagyetaaga beetaaga toilet paper 5 kilo za sukaali 2 kuwadde naye wa boarding bamwe boda kilo 5 managers bakwetaaza. Peni za blue 6 eza black 6 dozen ya long books 96 bagyetaaga dozen 2 P7 pencil 12 na talaji zo za P7 blue cup and red plate nice scrubbing brush emu ne squeezer emu book covers 15,700
bwe kindoza byebisabika. Kati wansi longo lula kyatteeka, geometry set kyatteeka, box file ba newcomer kati ono newcomer aba agyetaaga, water bottle, pairs of black shoes for daily uniform, pair of canvas shoes for sports wear, one handkerchief. All Christians from P3 balina okubeera ne Bible. Ate ono omusajja mukatuliki yeetaaga ne Bibiliya mulimi Oluganda ye Bible. Kati bino eno byo by'ababoda bahostera mateeka alina obeera nabyo. Alina obeera sponges bibiri ndooza bye byangwe, abeere n'obutambaala bubiri, abeere ne bucket oba ebbaafu, ekidomola kya liters 10, underwear 4 ku balenzi, knickers ziba gy'abala, slippers, 2 pairs of colored bed sheet ne night dress, blanket ne pillow, towel small size, suitcase singa si ya metal si ya chuma, omufaliso 6. Ndooza inchi madam ne bagundi kino inchi 3 oba inchi 4 muka 6 by 3 oba 6 by 4 kana akaddako kaabawala kankabuuke, pieces za musawo big ones anaaba baagala 2, baagala emiti 3 egya sabbuuni, obusenya 2 n'eddagala 2, packets of razor blades 2, ebizigo baby junior omunene 1, shoe polish black 2, shoe brush, foot brush, rag for mopping, pocket money w'omugamba muwa akakadde kisinziira ku ndyaye taliko koma, juice n'ebyokulya. All children in boarding section must have 2 casual wears and Sunday wear. Alina okubeera ne casual wear 2 ne Sunday wear ndooza basaba. All school eno kano kaliko NB not before. All school uniforms must be well labeled with a child's name. School uniform bazifuna ku ssomero oba bazitunza? Bazigwa. Uniform bayasente meka madam oba nayo omwaji muwadde? Uniform. Uniforms zaffe tulina uniforms nyingi. Kati ono ye gy'alina okwambala yenga. Ono ye gy'alina okwambala. Abaana ab'ekisulo uniforms zonna tuzikabalingira wamu. Ziba za $25. Wonna nga kiwedde. Zonna nga ziweddeyo zonna, kwe kuli casual wear 2, kwe kuli Sunday uniform, kwe kuli sports wear ya track suit, kwe kuli daily uniform, empale n'essaati eza daily, pair of stocks 2, omusipi, byonna biri okwo. Kwegye $25. Basebo uniform oli waba aliyo ng'asobola otusulamu package ya uniform yonna $25 ng'ebyokwambala byonna ebyokusoma bikoze eki biwedde. Manager mpozi ng'oyagala kwebaza madam nezi njagala kuva kusibula bandaba bannaye madamu toyanyiza nnyo batulaba ku Export TV nammwe ddala tubeebaza ku Export TV tuwerekerako. Essomero lirino balita neat kindergarten and junior school sangibwa Buddo. Twagala okutuusa omukisa guno okwebaza madamu tatubulidde kumanya then abawadde Julius Luyinda bursary era nkoowola omulanga nkuba omulanga nti requirements asobodde ali eyo yenna abaliwa mutukwatireko tulabe nti ebintu bino abifuna before 5th ba reporting. Kyenyinza okugamba oli alina kyeyeepikira okuba bukubisimu ng'obuuza manager kwe namba zo zirina nti kino kyawedde nti tekinnaggwa ng'akikolako enamba ya Raymond eterobeera ggulu supporting muganda waffe Julius atandika okusoma. Katusaba Mukama ajja tuwa obusobozi mu wiiki eno ebintu bino kuba ebintu bino requirements omanyize njagala nnyo okusimplifying ebintu mutuwayo akakaddaaka requirements zonna zibe nga ziweddeyo. Madam ng'oyogera obugambo bw'obusembayo ogenda tubuulira amannya go n'olunaku omwana lwalina reportinga ku ssomero. Munsonyiwe munsaasire olw'obutatandikirawo na kweyanjula. Amannya gange mpitibwa Namulema Kigula Sylvia Naalongo. Era erinnya eryange erikola eno era ne oyinza okunoonya okwogera erinnya lyange ne likubula naye okuva eri ekitemu gye mwavudde n'obuuzabuuza tikya Naalongo buli omu akuleeta wano.
era buli waga ati ogera ticha Nalongo kuniiti kati nze eno nze ticha Nalongo omu bw'ati ndowooza akyasigadde mu Uganda. Madam tubuli abaana bajjadde abaana batandika aba boarding section batandika nga 5 guno omwezi ogwokubiri gwe tutandise olunaku olwaleero. Classes officially zigulewo nga 6. So tweyaza nnyo era tubasaba mutuleetera abaana abalala bangi mugenda kulaba omulimu gwe tugenda okukola mu Julius ne bwagenda okufuuka nekyagenda okubeera mutuleetera abaana abalala bangi kubanga nafa P7 bakoze bulungi era olwaleero ba Julius batusanze tuli mu mbuzi yaffe tulya era ebifo bibiri bitandise okutambula ne manager ali mu era twayise bulungi nnyo twayitidde mu first grade ne second grade zokka. Kale omwaka ogujja twagala kulwanyisa second grade obutaddemu kufunayo n'emu. Kale tubeebaza nnyo bambi mwebale nnyo mwebale kuyimirirawo mwenna abali mwenna abafollowing abaami bano bambi mwebale kubanga kibakola makula bakola kirungi nnyo era mbasaba mubasupporting mutusupporting mu ngeri yonna. Abaana b'eggwanga abaana balina ebitone abaana abalina kye basobola okukola okukyusa eggwanga basobole okubeera nga bagenda mu maaso nga basoma. Mwebale nnyo mwebayire ddala. Amina. Akamansukira ke kanzize mu ndyanga ndooza tugire tuve wano si oguli Kabaka Mwanga. Taata ate gwe Kasoga badde amanya mbadde omwana soda kuliye badde nenderero abba abadde mabega kamera totambudde ne manager Raimoja omusito gwamusedda mukamwa yatandise dda okundoza ku bifi. Ono ye Julius muganda wa Kabaka Mwanga ka video yalimu ngaayoza ebintu mwamulaba omwami oba mwali kati uno wali amwagala nonyera Raimoja ensonga zitambule balidadi sana expo subscribing comment ka sharing aba El Shaddai ogwavu gwa kutambuza kasente mukama abatukumi.